mu Katonda tetutegeera ng'abantu ba bulijjo. Ekyo nakyo kiwandiike, mu Katonda tetutegeera ng'abantu ba bulijjo. Era oli free okumpita omulalu, omusiru, atategeera n'ebirala by'oyagala okwongerezaako kubanga tetutegeera kyekimu. Singa nali ntegeera ng'abantu ba bulijjo sandyanjudde ekirooto kya Salt Media. Singa nali ntegeera ng'abantu ba bulijjo sandiramuza ttaka lya Kanani. Kutegeera kwa bulijjo tekugula Kanani. Era waliwo yabadde ambuuza jjo naye ddala omwaka guno omusingi gwa Pentagon munaagusima. Ne mugamba naye owulira ky'oyogedde ekyo. Omanyi bw'obanga oyogera ate weewulirizanga. Ne mubuuza ky'oyogedde kyo okiwulira. N'aŋŋamba ki? Nze ne muyamba kuba nze ndi wa mwoyo. Ne mugamba bw'oba obuuzizza nti omusingi tunaagusima, emabega w'ekibuuzo ekyo waliwo nti waliwo ettaka. Ettaka ly'otegedde we liri mu capital city. Ettaka lijjaako Pentagon lya acres 8.5. Buli ampakanya kitaawe talina kintu mu kibuga muno. Owakana ng'osinziira ku bwavu bwewammwe. Owakana ng'osinziira ku kulemerwa kwa famire ya kitaawo. Naye nze bwe nazaalibwa omulundi ogwokubiri sirina kyempakanya. Omuyinza w'ebintu byonna asigala muyinza w'ebintu byonna. Ne lw'abankuba amasasi singa Katonda yali asazewo nange nfe, nandibadde sifudde nga nfiiridde mu balemereddwa. Kyandisigadde mu byafaayo nti omusajja yatandika ekkanisa afudde emaze emyaka 13 ng'erina ettaka mu kibuga erisinga amakanisa gonna obunene. Ebyapa biri mu landizi bw'oba oyagala obbiraba. Eno bwe tubeera n'ebyapa tubeera na photocopy. Ebyapa byennyini bibeera mu Ministry of Lands. Oyitangayo n'obikeberako n'obabuuza naye ettaka Bujjingo lyagamba okuzimbako lirye, ly'abaana be, lya mukazi, lyani? Ojja kuliraba liri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Ttaka lya chaachi ne bwe nandibadde ng'enzo oba mwandyegaganudde ne muzimba ddi naye mwandizimbye kubanga ekisinga obunene twakifuna. Tobuuzanga alina omukazi nti onoozaala. Kiŋŋambira akuliraanye. Ono omukazi tumulina, tujja kuzaala. Oba tunaazaala tutya oba tutya naye tujja kuzaala kubanga omukazi waali. Ate mulamu, mugimu, ali fertile, talina kibulako. Canaan land is a fertile land. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegere kye ŋŋamba. In fact alina omukazi tomubuuza nti mwegadanga. Era n'omukazi bw'afuna olubuto terumutiisa kuyingira kkubo. Yingire kkubo bulungi nnyo olubuto nga lukoma eri kye yakola kiriko n'obujulizi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Ati mwababikola nga tebiri official mwe muswala. Olowooza okufubutuka mu nyuma n'ogaana ne bannange. Bino ebintu wali yabimanye neraba ate bwe byeyongera. Are we together? Ebera together. Very good. So nawe eyo gy'oyitira omuntu baakubuuza naye munazimba Pentagon, mubuuze nti ky'oyogedde okiwulidde. Ky'oyogedde okiwulidde. Eyagula ettaka ne bw'omuloga tirifuuka liryo.
kiwandiike eyagula ettaka ne bw'omuloga. Omanyi tulina embwa z'oku kyalo ezireeta embwa enfu, amagumba g'abafu, essere, baleeta eddogo erya buli ngeri. Ogenda otuuka mu poloti ng'ejjudde ebyonziira, olwo ekyapa ne kidda mu mannya go. Ate mbaagadde muli live nnyo. Kiŋambire neyibawo. Kiŋambire neyiba nti totawaananga kuloga poloti ya muntu kubanga amanya tegakyuka esigala yiye. Luba lumu n'agwa mu saavisi ennene bweti, byowakola byonna ne tubifulula. Oba okyali awo ogenda okulaba nga materials ze, ogenda okulaba nga ekibaati bakubyeko ekibaati. Katonda nga bali omulamu nkusabira poloti yo ebadde ya siraana, ogikubeko ekibaati, materials zitandika okuyiika, ennyumba etandika okusituka, ennyumba ebadde yakoma makati, ngisabira okumalirizibwa. Kitwale ekyo